gw'omwaka mulamba kasookedde kisanja ekyobukulembeze ekya 2021-2026 kitandika. Omwaka gugenze okuwera nga bingi oludda oluvuganya be lutaddeko amaanyi era mu ngeri ya nyamantonokaane kuli mu nkwawa waliwo bye lusobodde okusuuza gavumenti. Ekikyewuunyisizza abantu kye kiteeso ekyaleetebwa munnabuddu era munnakibiina kya NUP Dr. Abedi Bwanika, omubaka wa Kimanya Kabonera mu Paalamenti eyabagulizaako ababaka banne ng'agudde ku ndagaano gavumenti gye yakola ne musigansimbi owa kampuni y'emmwanyi ya Uganda Vinci Coffee Company nga yeefuga okusonjola obuguzi n'okutunda emmwanyi ya Uganda ku katale k'ensi yonna. Dr. Abedi Bwanika yakazibwako eri Omugalatiya okwekengera ku yafuna yakuguza ababaka banne era n'akwanja mu Paalamenti nga ku nkomerero ya sabbiiti eno ababaka bakkiriziganyiza n'akakiiko ka Paalamenti ak'ebyobusuubuzi endagaano eno n'esazibwamu nga beesigamye ku mateeka n'enkola ey'endagaano ennuŋŋamu. Obuwanguzi buno bulabikidde mu kifaananyi kya Dr. Abedi Bwanika ng'omuntu ssaako oludda oluvuganya olwakkirizisizza ababaka ba NRM kkaanya ne gavumenti nti endagaano eno esazibwemu yadde nga ne mukama waabwe Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni yabadde amaze okulaga ababaka nti endagaano eno agirinamu obwetaavu. Bwanika yennyini Omugalatiya njagala kubajjukiza nti obwongo bwange bwa ggwanga lyonna. Natambula wano we najja 2026 nga noonya akalulu. Manifesto yange yali esinga obulungi, tewali yakiwakanya ekyo. N'enkomawo 2011 ng'era yesinga obulungi. Kakati obwongo bwange buli ku level eyo, ate ntandika butalisigano gakyali mabaga. Space tujja gicreatinga okusobola okuyamba abantu baffe. Politics tetuli mulimu bubeezi olw'okuba nti twali tubuliddwa ebyokukola. Kino kimu ku bingi oludda oluvuganya bye lusuuziza gavumenti mu mwetoolo gwa Paalamenti ogw'omwaka ogusoose nga kubaddeko okulemesa musigansimbi y'omu Enrica Pineti obuwumbi 319 ku ddwaliro ly'e Lubowa eyitavanga na musingi, okusonyiwa omusolo abaddukanya ebbiiro lya Bujagaali okumala emyaka 5, okumma obuwumbi obusaba mu 8 musigansimbi Sudiru Lupaleria ziyabadde ayagala okuzimba ekisenge eky'enkuŋŋaana ku woteeri ye ya Speak Resort Munyonyo n'ebintu ebirala. Okusinziira ku Dr. Abedi Bwanika oludda oluvuganya mu Paalamenti, ejjinja ly'omuwendo lye lulina kwe kuleeta ebiteeso ebiyamba bannayuganda ebiteeketeeke obulungi olwo Paalamenti ejjudde ababaka ba NRM lw'ejja okubigula. Obukulembeze bwa mukulu Honorable Masasi Mpuuga, leader of opposition, nze ndowooza tutambudde bulungi nnyo, asobodde otukumaakuma. Tulese ebirowoozo byaffe ku floor ya Paalamenti nga biri researched. Kuba waliwo okwogera Paalamenti eyo bw'oyogera ekintu nga tewakoze research bulungi tofuna mukisa ba movement kukwegattako ate nga bebasinga obungi. Naye ensonga zaffe tubadde tuzireeta ku floor ya Paalamenti nga twakoze research. Ono agamba nti ekyatukiddwako ku ndagaano y'emmwanyi ntandikwa nnungi era ye ng'eyatembeeta ensonga eno alinze emyezi 3 gavumenti gye yasabye ng'erina kyekozeewo ku byasaliddwawo giggweko okulaba oba bisibwa mu nkola. Attorney General yasabye ku lwa gavumenti nti bamuwe emyezi 3. Emyezi 3 si mingi. Kakati tugenda kigoberera tusabe speaker okakasa nti Attorney General akomawo otubuulira. Yakozesezza ebigambo biri Attorney General. Mu bigambo bye yalaze nti akosidinze akkiriza nti eno yali nsobi. Kakati bw'okkiriza nti yali nsobi nga ne recommendations zetukoze ziga nti sazaamu endagaano, kati tusuubira kyawukana ku ebyo bye twamugambye. Nga minisita oludda oluvuganya ow'ebyobulimi agamba ne kampuni z'Abannayuganda eziri kugwa okwongera omutindo ku mmwanyi okuzigula n'okuzitunda alipoota ziyalagidde zitirwe ku liiso agenda kuzisisinkana okulaba bwe ziyambibwa. Kyokka ono talemye kutabukira bali mu mulimu guno obutatandulwa ku bigere kugulongoosa musigansimbi atalina yadde omunwe gw'ennusu eyabuzeewo katono okuba ku babbusu mu ngeri eyambwa era kyamugayaavu. Kibeera kya bujjega emyaka 17 nga mmwe mulime emmwanyi ne mulowooza nti mujja kubeera nga muziweereza bweru abayitale bafunemu ssente nga ffe tutunudde. N'abantu bennyini abazirimu wano aba processinga twetaaga okukyusa entunula yaffe eya bizinesi. Zino ez'okusunsula n'oweereza ofuna akasente ka mangu, naye twetaaga okugenda mu katale k'ensi yonna tufune ssente eziwera kubazinywa. Naye ekyo kikola twetaaga obuyambi bwa gavumenti, kati twetaaga okuvaayo mu kwebaka abantu abali mu mmwanyi. Eyo factory yeetaaga wakati wa $1 million 240. Endagaano y'emmwanyi ewezezza omugatte gwa bintu bibiri Dr. Abedi Bwanika be yakayimiriramu obutengeera ng'omuntu n'ebiteeka gavumenti ku bunkenke nga nekyasooka kyekyokuleeta ekiteeso eri abakulira ekibiina mwava ekya NUP okuteesa ne gavumenti eyimbula abawagizi b'ekibiina kino abaasibwa ku nsonga z'ebyobufuzi era ekiteeso kino kyawawaza bangi amatu okukakkana ng'abakaba oludda oluvuganya gavumenti
batadde akazito ku sipiika gavumenti enyole ku nsonga y'abasibe gye byaggweera nga bakulembeddwamu akulira ovuga gavumenti mu Parliament Mathias Mpuuga nga beekandaze ne bafuluma Parliament. Kati ekirindiriddwa ly'ebbanga ery'emyezi 3 nga liweddeko gavumenti kyegenda okukomawo nakyo ng'endagaano y'emmwanyi eno esaziddwamu. Judah Musisi, BBS Terefayina. Webale nnyo Yuda Musisi, wetweyongerayo abalwadde abajjanjabirwa mu